Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Lwaki abaami abo batuwasa nga tebannaba kutuusa kuba na haki bbiri? Wallahi ennamba esinga ey'abaami abo batulyazaamaanya, okubalansinga kwabalema, ennaku zaabalema okubalansinga, naye eddiini ebalamula etya? Kuba tetugenda basonyiwa ku lunaku lwa kiyama. Ensonga zino Allah tabaraka wa taala yatutonda yali atumanyi, natugamba nti fa in khiftum alla taadilu fawahida. Bwolaba nga tujja kubisobola sigala n'omukyala kiki omu. Jamani, obulyazamanya tukoze bungi, tukoze obulyazamanya ffe abaami bungi eri abaana abo ab'obuwala. Akuwadde ebirowoozo bye, focus yonna eri ku ggwe, omukwano gwonna gukunganyiza gutaddaawo. Bw'obanga owulira tosobola mukyala babiri, si teeka muleke, wadde alabise bulungi, okusinga omutwala omuteekaawo omumalire ebiseera bye. Era musango omunene ku yawmul qiyama ogenda kujjawo byogenda omusasuza. Omuntu yenna ayagala okusooka okubalansinga abakyala ababiri, kyasooka okunyweza byebisanja, ebirala bijja kwegatta okwo. Sooka onyweze ebisanja byabwe nga tebikwatwako, ebisigadde bijja kujja mpola, naye ebisanja byennyini bikyaganya okubaawo, ebisigadde tebisobola kutereera. Jamaani, tulina office ekola ku nsonga ezo. Ku bantu 10 abajja kubaako omwami ogwo, abasinga baba bakyala, naye ngaensonga zonna zifaanagana. Ewange ajjayo ku Lwakutaano lwokka mu wiiki, naye ajja late ng'ataakooye saa 6-7 ng'alyoka atuuka, naye ng'akooye nnyo ate ku 11 bagenda kusubuhita ddala. Naye teberezaamu nti singa oyo omwana gw'omuzaala wamugaba mu bufumbo, bufumbo bwa kika ki obwo? Olwo nno ako kagenze ku subuhita dda, eyo wiiki endala nki namba ajja kudda Lwakutaano. Ekyokubiri, bw'oba otya mukyala w'omukulu okumanya nti wawasa, totegana, kubanga ajja kumanya. Kubanga era abasinga obungi agenda n'amugamba nti saagala oli akole ki, amanye. Ebintu by'okuwasa bizibu, tojja kikuuma mwaka gumu 2-3 ng'okikuuma otya, kijja kutoloka, mwejja kubaawo okufiirwa. Bajje aja tebamugere nga mulabi n'okufiirwa omwana nti ate ani yafudde. Kubanga era basinga okuloopa bagamba ebyo nti mukyala wa mutya nnyo, mukyala wa mutya nnyo. Oba otya omukyala wo teryagganye mutye, tojja kukima mwana waffe, kubanga ogenda kumulyazaamanya bulyazaamanya. Bulyazaamanya bugenda okubaawo awo. Nikahul misyar, obufumbo bwa undercover, obusiraamu bwabukkiriza. N'ofunayo omukyala wo namba 2 naye ng'ali ku cover etagambika. Naye obwo bufumbo bwa undercover bukola ku mukyala wa kikula eki ng'ali kumpi ku ritayalinga by'abasajja. Yazaalazaala dde abaana be, waliwo yamala diguli, simanyi bala bali London, abo bwe batyo. Naye omwana waffe muwala muto alina akaana kamu 2, muwala akyabuka nga tena, mbugojo omuteeka undercover. Oyo takkirizibwa genda undercover. Undercover ekola ku mukyalo oyo gwe tugambye ng'oluusi ayinza okwetaga ku mwami, oba mu wiiki emu, mulundi gumu oba 2 oba mu mwezi. Naye omwana omuto yeetaaga bba bamukwate ku mukono, batambule ekibuga bakimaleko, emmotoka bagireke ewaka, bayingire moolo bagitambule nga tebalina kibagenda kugula, bagijje eno bagikuba eri, bafulume bagende. Yo obwo bufumbo buba buwedde. Naye muba temuguze wadde ka swiiti nga kutte ku mukono awo. Osanga abavubuka bawasiza abaana baffe abawala bato, mbu batugamba nikahul misyar. Misyaru kigeza cover.
ekkirizibwa kituufu ekkirizibwa naye eri ena emyaka si buli omuntu agiyingiramu si buli omuntu agigendamu eyekola nemukanyira omukyala ngaemyaka gigenze abeereyo kukava ateekeddwa okuba mukyala mukulu ebintu byokukwata resoling ngaakwatamu resoling bwalumu biba birungi ebiri mu wiiki baasi ebintu yabiraba dda yabira dda mu ntalo amegganya emirundi miki n'ekyokulyaza amaanya kiri waggulu. Ate nno abaami abamu ne tugenda tutya omukyala n'ogenda mufuga amunyigiriza amufuga tamukiza kubako weyetaayiza tamukiza genda kuwa amiri oba imaamu koteekayo ensonga ze ekyo nedda tekina buzibu. Omukyala aba agenze wa amiri wa imaamu n'ateekayo ensonga ze nga yemulugunya aba takulyaza amaanyiza kubanga kiba kubanga bulyaza amaanya abasahaba abakyala abajja okulaba abasahaba nabyandibadde abagaana naye bajjanga ne baloopa n'ebiri mu ssuuka munda n'atabagaana nagamba mumpitire omusajja oyo ajje okulaga nti kituufu singa waliwo obwetaafu. Omukyala ajja n'akunyonyola ensonga naye n'akulaga nti saagala abimanye ayinza okunzita nga lwaki akutta so nno ngaoluusi obusonga omuba butonotono nga tuterezamu butereeze netugenda mu maaso butono we buti bwakito ali agambye ogendeyo waliwo omuyankubira esimu yanga nti siiza kujja mu maaso go nenkutunulako wabula kantereze byangambye omukyala angambye mbyabaddeyo wo nti sisobola kujjayo nkulayirira byayagala byonna okuva nalero ngenda bitereeza nesiza nemugamba nti akikasi otereeza ebya Allah notalyazamanya mwana wabanno bwobanga olina kyoyagala okukola ku mukyala buli azamanya kukakkanya mufuula bisasiro mufuula kisiimuula tunuulira abawala bo tunuulira baki okubimu akafaananyi muwala wo omugabye w'omusajja yamukola ebyo onoosanyuka bwobanga osanyuka bimukole kyonna kyoyagala okukola mukyala wo nga Allah akuwaddeyo ku baana ab'obuwala bali awo obaagala nnyo bavuga mu mmotoka batwala ku ssomero nebatwala ne bali ebyebbeeyi aisikurimu byonna tewali buzibu bagulire naye buuza nti muwala wange enkyanga mugabye najja nanga nti bazankola bwati nasanyuka bwoba osanyuka bimukole ku lwaki n'oyo gwobikola alina bakadde be baali bamwagala era bwewamusangira ng'anyirira tumugulira emmere tumugulira engoye akazigo n'akagatto bwate wamulabira mu ddalasa okumwegomba ziyala yambadde gwe wazigula kyali twali tukolaki tumulabirira ekimu ku bigendo tuliisa mu bbaliro bantu abo ebimu ku bigendo tuliisa mu bbaliro bantu abo okiryalinge buli kimu oyalemereko ate nga alina hakki zakubanja azeetaaga. Kati nga mbaliriza ewakaawo okubaawo emirembe waliwo byolina okukkiriza ne bikunyiga bunyizi ne tugenderaawo so si nti byonna bijatereera waliwo byolina okukkiriza nga bikunyigiriza ku bulamu biweewe tugende naye buli kimu oyagala kitereere buli kimu kitereere tojja kubaawo baako byokkiriza obifule paati ku bulamu bwo ne bikukosa tukole ki teeka bulungi ne bali boolengera banna abalina emirembe emaka gaabwe waliwo byebafuula nnomo nga bimunyiga naye ekyo yakijjako ebirowoozo nakiteekaawo kanganyire mu bino ebinsanyusa kino njeoba obugumiikiriza tugende so si buli kamu 100% perfect biririddamu kubanga naawe naye yenyini ku sayidi yo naye era byagumira wadde omusajja wa ensi yaliawo nti mulungi naye kasi nina omusajja katugenderaawo ate nabo batugumira nnyo ku ebyo tetera kulabika bulungi ffe sanga omwami aganyala akakyala akalungi naye nga bwotuli yagamba anyala akakyala kalungi